Mukama waffe yeebazibwe. Balamusizaako mwenna abatwala ku Teta TV awamu n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola olw'ekisa kya Katonda okuva ku ekitiibwa Pulezidenti, bakabaka, b'ebitongole, buli kinnoomu yenna waali mu kitiibwa kye n'ekiti kye kasita okola omulimu omulungi ogwo tulina okugwebaza kubanga guba guzimba eggwanga. Katwebaze Katonda Kitaffe, tukugulumiza n'okwebaza kubanga watuma ekigambo kyo nga ye Mukama waffe Yesu yatufiirira, ate ku mulembe guno najjira mu nkola y'omuti gw'obulamu ey'okusumulula amawanga, era nga tugaba n'ekigambo kino kiyimuse waggulu okutusukkuluma ffenna tusobole okwetoowaza wansi, tusobole okufuna emirembe n'omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mikwano, mbeebaza mwenna ba Teta TV bwe tukola ffenna omulimu guno. Neebaza abaweereza bannange mu New Eden bwe tukola omulimu guno, bwe tubeera nabo mu buli sekita yonna oba buli wamu bwe tukola nabo, n'abantu ba bulijjo n'abo abatwagaliza era n'abayimirira naffe. Mukama ayongere okubawa omukisa okukola omulimu guno. Mu budde buno tuli mulembe ogusembayo nga tuli ku njiri y'omulembe ogusembayo, tujja tubayigiriza, tujja tubagabanya ku kigambo mwongere okutegeera ebyama n'ebikusike. Ne mu budde bwe buno basuubiza tujja kulanga isande emu twefirizeeyo obudde ssente ezo nawe osobola okuyimirako naffe tubaleetera obujulizi. Olwali mbaleetera obujulizi buno nabwogerako nze nga nze mbuwa obwettoloola omuliro ogwaliwo ne guba nga gw'amaanyi ne gavumenti n'enjigiramu okuyamba abantu okugula amabaati ng'omuliro gubatusumbuwa. Basoma ne bagezaako olw'ekisa kya Katonda naye ne bigaana olw'okuba enkola y'omulembe ndala nnyo ate esobola bino paka obudde bwatuuka ate n'oluganda ne tusituka okugenda ku muliro ogwo okulaba nga guzikira nga tusaba. Ne nasazeewo nga bwe twabasuubiza nga nja mbaleetera omukyala ajja okuddako awo bwe nvaawo abaweera eddala obujulizi ye kennyini n'akamwa ke. Omukyala ono ye Awiyo Janet, ye yennyini muwala w'omwami oyo awalinga omuliro mu kitundu ekyo eky'Ekwapa Tololo, yennyini gwe njagala okubaleetera. Muliro obujulizi buno obudde tubuwaddeyo. Muliro obujulizi buno busaba naawe okuyamba, oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu nga nzibu nnyo, oba mu maka gammwe, oba mu mirimu gyammwe, oba mu kitongole, oba mu gavumenti, oba mu famire, nga waliyo ekikolimo nga kino oba ebizibu nga bino. Kubanga emiti gye ne gyavaako omuliro, ebizibu byali byabajjajja bye baagisimba nga baagiwongererako ebintu, kati bano ne batuuka okugisala nga bo tebakyali mu kusinza bintu ebyo. Omuliro ne gutandika okwaka okwokya ekitundu, ne gwokera ddala eggombola baatugamba 2. Neebaza Katonda eyampadde omukisa guno okujulira Katonda olw'ebinene bikulu gye yakola ewaffe, n'Apostle Muwanguzi owa New Eden Church International eyambikulira enkola ey'omulembe omupya ey'omuti gw'obulamu. Tubadde tulina ebizibu ebinene ewaffe Ina Village n'aho ey'omuliro eyayokyanga amayumba g'abantu okumala gombolola zimeka 2, gombolola Mela and gombolola Kwapa, zonna amayumba g'abantu gajja. Gye gajja kubanga omuliro ogwo gwatandika within our home. Abantu ne bagamba nti ki mbu taata waffe, naye omuliro ogwo gwava ku miti gy'edda bajjajja gye baasinzanga mu kitundu, baasinzanga awo emizimu gyabwe. Omuliro gye gwakola ki gye yatandikira. Omuliro gwayokya amayumba g'abantu okuva 2011 paka 2014 ng'eyokya amayumba g'abantu nga tunoonya solution nga tetulaba, nga tunoona solution nga tutambula ku bapastors ab'amaanyi e Kampala, East, West, North, South, naye tetulaba ki, tetulaba ebituufu. Mu kusooka n'ensooka n'eŋŋamba Apostle kubanga ku biseera ebyo nga nsabirayo ku kanisa ya New Eden Church ekirowooza, ne musinkana ku kanisa eyo ne mugambye ebizibu byange. Gye naamugamba ebizibu byange n'agamba nti
kati musiiba busiibi n'okusaba solution ewammwe toyogera tokola ki mukole okwebaza. Eŋŋamba kati okwebaza kyeki? Ono naye aŋŋamba kambiveeko, ono atandise ate ebirala mbu okusaba ate okukola okwebaza. Neŋŋamba sista wange n'agamba wama jangu tugende kubali abapasas b'amaanyi abawa ab'e Kampala. Ne tutambula ne tujja wano, tugenda ku kanisa eri, tugenda wali. Gye twagenda ku bakanisas basinga bapasas b'amaanyi naye tewali njawulo. Ne tufuna sente ezo ne tutuukira omusumba omu ewano e Kampala. Ne mutwalira miliyoni meka? Miliyoni 2. Omusumba oyo n'agamba nti tusabe wiiki emu, owiiki y'okubiri tujja kugenda. Namwe musiibe, naffe tusiibe. Twaddayo kumala wiiki, twaddayo ku kanisa. N'agamba nti munange ebyammwe sigenda okubisobola. Nabbi wange agambye emmotoka yaffe egenda okukola ki? Zigenda okujja eyo ku muliro yewammwe eyo. Tetugenda okukola ki? Tetugenda okusobola. Mukwate sente zammwe ziizino. N'atuwa zonna tiyagijjako wadi n'ekimu. Ne tugamba nti kati tunaakola tutya? Sente zino ate tugizeeyo waka nga tetufunye solution. Omuliro gufuuse emuliro eyo. Amayumba g'abantu gonna gawedde. Ne tugamba banange Katonda wange tunaakola tutya? Tunaalagawa? Ne tukwata sente twagayirira n'agaana. Ne tuddayo emukono ne sente zaffe. Ate ne tugamba sente zino enkya tugenda ate awalawo olyo pasita omulala. Ne tugenda w'oyo n'agamba mulina sente, mulina transport ey'emeka? Agambye miliyoni 3. Gye agamba miliyoni 3 za transport n'aba prayer warriors be naye n'atandika otudde wiiki emu n'emalawo omwezi ate omuliro nga bukaaye. Ne tukaaba banange tuyambe pasita, tuyambe musumba. Oba si kyekyo togenda tuddize sente zaffe. Bunnyabo sigenda okubaddiza sente zammwe. Njabaleetera lawyer oba musabye sente. Njabaleeterayo ki? Lawyer. Kati n'atulimba bwenkya. Ne tulinda tiyatukubira essimu. Ne tukomawo ate. Twakomawo ate ne tugamba nti munange musumba wali waka nejjo abantu bwange batangatanga, abantu b'ekitundu batangatanga, tuyambe. N'agamba ku Friday ate n'abula waka. Ate ne tuddayo ne tusangayo omulala. N'atukubira essimu mugende n'oyo n'abalala. Ne tugenda naabo. Ne tufunayo ki? Ne bafuna transport motoka yaabwe which they hired. Ne tukozesa. N'agamba tugenda n'onu. Temuteekayo abantu bamme bangi. Ne tugenda paka ewaka mu compound. Ne tusaba ku senta. Gye twasaba oyo omusumba n'agamba nti nabbi we n'agamba nti ebintu bya wano gyetaaga amafuta not anointing oil. Wali anointing oil amamyufu. N'akeera ku makya n'ampita n'agamba omanyi Sister Janet waliyo branch yaffe eri Busia, oyo musumba alinayo anointing oil amamyufu. Ngenda okukola ki? Ngenda okuleeta olweggulo nja kutuuka wano. Kumbe yatulimba. Ne tulinda omusumba ne tumukubira esimu agijjeko. Kwolwekiro ebintu ne bitabukira ddala. Ne ŋŋamba Katonda wange kiki kino? Ne bitabukira ddala. Saawa nga 8 twafuluma wabweru. Bali abagenyi ababe ba prayer warriors bagamba bayagala okweyambako kugenda wabweru. Ne tulaba amayumba g'abantu omuka
ne tugamba banange kato amayumba g'abantu gatandise okujja banange muyimuke tuduke abantu bagenda otutta wano tuduke ne tufuluma okufuluma abalala baleseeyo engoye zaabwe wabweru abalala baleseeyo ki teri ate okukwata kikyokwata nze nange nakwata omwana wange gye mba nengenze naye wali eyo kati ne bano abagenyi nina okugamba nti munange jangu tuyite wano eno ekkubo paka kugombolola kwapa tugendeyo eyo tusuleyo. Kakati taata wange n'asigala emabega gye yasigala amabega kati bano ab'ebitundu ne bamusangayo taata ne bagamba leero tumukutte gwe bulijjo oyo kyamayumba. Kataata n'agamba nze sinze n'agamba wandiika teekayo ekiwandiiko teekayo agreement olwaleero tugenda okutta nga baguzeeyo ab'ebitundu nga baguzeeyo ki petro kwokya taata wange naye kaawoni ennyini alabika Katonda yabadde ne taata ne bamukubira abapoliisi fire brigade neetuukayo n'abapoliisi bennyini emotoka ku saa 8 z'ekiro natusinkana n'emmotoka ezo mu kkubo ne tugamba nti oba ababbi ne tusooka ne tukweka n'abagenyi abo n'abamu ab'ewaffe ne tukweka bbali w'ekkubo ate kukweka ndabye emmotoka eyimiridde emulizisa ati ne tugamba nti wapi wapama neŋŋamba wali in the center you give us somebody tuwa omuntu atutwale ne bagenda ne tumuwa omuntu ne bagenda nabo paka ku center from there awo abantu ne bakola ki ne bataasa taata wange ne bamugamba nti musooke muleke omusajja ono tumutwale ku poliisi enkya tugenda okubamaliriza ki ensonga zammwe. Awo gavumenti ya Uganda yeyataasa taata wange kuki ku bantu b'ekitundu gyataasa taata wange n'atutaasa naffe n'ataasa abo ba prayer warriors eyoyo musumba owa red anointing oil ow'ebusiya ewa Kampala yagamba nti balinayo ki branch yaabwe wa ebusiya. Taata wange yawonerawo awo ne family yaffe yonna ate ne basa Katonda ate Apostle Mwanguzi neŋŋamba nti ebyabasumba kati sikyayagala saagala okuwulira ekintu kyonna kye bayita nsumba oba kanisa oba ki ngenda okusaba zeeka kati nensirika neŋŋamba kansabe zeeka Mukama kati yekka nemukwasa Katonda yekka nensiiba nensaba buli nnaku nemalawo emyezi meka emyezi 6 nga nsiiba buli nnaku nendya olweggulo yekka. Kakati olunaku lumu ekirooto nejja ssaawa nga 8 eddoboozi negamba nti Janet musirise Janet waliyo ekigenda okunema ewammwe abantu ewammwe bafune emirembe waliyo ekigenda okunema nga munkoledde okwebaza kati nensooka nentuula neŋŋamba alabika ono Katonda nenkeera nentegeka olweggulo nga ssaawa 12 nenvaayo neninnya getwe okuva Moroto twatuuka wano Mukono ssaawa meka ssaawa 11 ez'okumakya nengenda waka nensanga bataata ne maama neŋŋamba nti kodi nensanga nge beebase banange baŋŋambye jjo ekirooto naloose waliyo ekigenda okumulema Katonda nga tumukoledde okwebaza ewafeeyo ku lw'omuliro ogwo ogwokya amayumba g'abantu. Ne tugamba alabika ebya Apostle Mwanguzi
giyaŋŋamba ku luli mukole okwebaza ewammwe nenyooma neŋŋamba eyo kanisa neŋŋamba kituufu kirabika kyekituufu Mukama yayogedde ne tukeera ne tugenda ku kanisa ku New Eden Church ekirowooza n'abazadde bange. Olw'akasa kalungi twamusanga Apostle naye ng'ali ku kanisa. Neŋŋamba bannange Apostle ononsonyiwa. Jjo nafunye ekirooto. Giwaŋŋamba ku luli neŋŋamba nti oba onimbye oba biki oba si bya bituufu giwaŋŋamba ku luli Mukama jjo ayogedde nange ekigenda okujjayo omuliro ewaffe yegigenda okukola ki okukola okwebaza. N'agamba ayogedde naawe neŋŋamba ayogedde nange. N'agamba kale oba ayogedde naawe kakati sooka oweeyo ensigo. Newaayo ensigo ya 5,000. N'agamba kati ku nsigo eyo mugenda okusaba ennaku 3. Ekkanisa naye esabe meka? Ennaku 3. Ne tusiiba ne tusaba ekyo ne kiggwa. N'agamba kati mmwe mulonde olunaku gye tugenda okusabayo ewaffe. Ne tulonda olunaku ne tugenda. Twagendayo eyo 2014 November 19th. I remember. Gye twagendayo eyo ne tulinnya takisi paka e Tororo. Ne tusigala taata n'Apostle ne bagenda paka kwani? Paka ku poliisi e Tororo awali OC. Gye bagenda oyo musajja omupoliisi n'agamba nti mmwe leero abagenda okusobola omuliro gweyo ogw'ekitundu ekyo mmwe leero era mwe abapasumba bonna ab'e Kampala ye mmwe muvaawa? N'akola n'Apostle n'agamba nti munnange sinza agenda okugijjayo ki omuliro naye Katonda ow'eggulu n'ensi yagenda obikola. N'agamba kale mugezeeko nammwe naye saagala okuwulira leero mu ABCD bikoze eki biki naye ebbaluwa yino mugende paka kugombolola kwapa. Nawandika balwa gombolola kwapa ne tugenda. Gye twagenda ne tusinkana osi wa gombolola eyo n'atuwa abasirikale meka? 5. Ne tugenda nabo paka waka ne tusulayo nga tusaba ne tukola okwebaza ku makya. Gye twakola okwebaza ku makya Musumba Apostle Muwanguzi n'alangirira ekitundu n'alangirira ekifo n'alangirira awo wonna okuva ku olwo 2014 November 19th 2014 paka leero omuliro gwazikira. Omuliro tegukyawulikika. Omuliro ogwo tosobola okuwulira wadde. Era abazadde bange bazeeyo bazimba amabaati President Museveni gavumenti ya Uganda yabawa abantu bonna. Omuliro gwakola ki? Gwayokya gugombolola 2 kwapa Nemela. Obujulizi kyendeese olwaleero okujulira Katonda ow'eggulu n'ensi ow'omuti gw'obulamu owa Apostle Muwanguzi owa New Eden Church International Center. Obujulizi olwaleero gyendeese. Ate neebaza neera gavumenti kubanga yayamba nnyo amaka gaffe n'obukuumi eyatuwa n'okwagala eyatuwa mu gombolola zonna 2 ey'Omela ne Kwapa. N'obukuumi bwonna n'okwagala kwonna singa kati tetuliiwo, singa kati ekitundu ekyo singa tewulikika
nebaza nnyo ekyo, nebaza nnyo Katonda w'eggulu n'ensi, nebaza nnyo Katonda wa muwanguzi, wa Apostle Muwanguzi. Emirembe gyonna. Amiina. Ab'emikwano nkomyewo n'enjiri yaffe, njagala okwebaza Katonda olw'amaanyi naffe era muwala waffe oba muganda waffe abadde obujulizi obwo bwe baayitamu embeera mu gy'owulidde omuliro we gwayitirira ne gusukka. Nammwe tubakubiriza osobola okujja okutwegattako ne tukolera wamu ne tuyamba eggwanga n'ensi n'abantu abayita mu mbeera bwe zityo. Katugende mu njiri yaffe olunaku olwaleero. Olwaleero njagala kwogera ku bigambo bino wammanga ebikwata ku mulembe. Omulembe omujja okujjawo omukadde, ebigambo bino biwulize bulungi. Mubaamu ebintu nga bina bye njagala otegeere nga bikulu nnyo. Nti omulembe omujja bwe gujja nga gugenda okujjawo omukadde, mubaamu ebintu bina ebikulu nnyo bye njagala otegeere. Katonda kwasinziira okutuukiriza. Ekintu ekisooka muteeka okubaamu omubaka Mukama gwatumye ku lw'obubaka obw'omulembe okulaba nga gutandika okutuukiriza. Ensonga ey'okubiri, muteeka okubaamu empeereza ey'omulembe ogwo ejjawo empeereza ebaddewo ebintu bisobole okukyuka kubanga omulembe guba gudde. Ensonga ey'okusatu, mubaamu embeera eyamba omulembe ogwo okutuukiriza ebyo. N'ensonga ey'okuna, mubaamu envumbo oba empeta oba gye twandiise endagaano enyweza. Bingenda okunnyonnyolako mutegeere omulembe guno nga nsinziira mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde oba mu mirembe gyaliwo, nammwe mwongere okutegeera omulembe guno nti ensonga ezennya zibeera nkulu nnyo. Tugenda kulabira ku Nuuwa. Katonda bwe yali ng'akyusa omulembe yatuma omubaka Nuuwa kubanga nti mubaamu ensonga enkulu nnya. Esooka ne tugaa nti ebaamu omubaka atumiddwa n'obubaka n'okuteekateeka. Tulaba wano Nuuwa mu Sula olubereberye 5:28 Bayibuli egamba bw'eti: Lameka n'amala emyaka 182 n'azaala omwana we ow'obulenzi, n'amutuma erinnya Nuuwa, n'ayogera nti ono yali tusanyusa mu mirimu gyaffe, mu kutegana kwaffe okw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. Bayibuli eyigiriza nga tulaba omubaka ono Nuuwa Katonda gwe yayawula mu banne olw'omulembe ogwo ng'ensi emaze okwonooneka egudde ddala nga abasoma Bayibuli n'abantu bijjo bawulira era ku bigambo ebyo bigamba nti omulembe gwa Nuuwa. Katonda n'ateekawo ekisa eri omuddu we Nuuwa. Lameka n'alagula kitaawe nti oyo yagenda okutusanyusa. Yali mu mulembe ogwo nga yagenda okuyimirira okuteekerateekera omulembe ogwo gubeere nga gutambula okugenda maaso. Kikuyamba okwawula n'otegeera nti kyetugaana abaweereza babeerawo kuba ne bali baaliwo, naye omulembe gugwa wabeerawo omuweereza omu Katonda gw'ayawudde olw'omulembe ogwo okusobola okugenda mu maaso. Nga bwe tulaba era Dawudi ne tumulaba mu mulembe ogwo bwe gwagwa, Katonda yamwawula mu banne wadde abamu baali mu ntalo nga balwana, naye Katonda era teyabalonda, n'alonda ate Dawudi nga yagenda okuyamba omulembe ogwo nga ye mubaka w'omulembe ogwo okulaba nga gusobola okukyuka. Kakati ate ensonga ey'okubiri naye twagala kugiraba mu byawandiikibwa, empeereza y'omulembe eno gye twagala okulaba mu byawandiikibwa mu lubereberye 6:14 lugamba bwe luti nti weekolere eryato n'omuti ogwa goferi, osalamu ennyumba mu lyato, osige munda ne kungulu envumbo. Tulaba ate mu mulembe ogwo oguddako, manya mu mulembe ogwo empeereza yali ya lyato yakyuka neva mu mpeereza yaliwo kubanga era baali baweereza Katonda ne boonooneka bwonoonesi ne bayonoonera ddala. Naye ng'okuweereza Katonda kwali okuva dda, okuva mu lubereberye, kuva ku Kayini awo ne batandika okuwa ssaddaaka Aberi, ne batandika okukabira ennya lya Mukama, ne bagenda nga baweereza. Naye omulembe ne gugwa, Katonda n'aleeta enkola endala ng'empeereza ejja kuba ya lyato lye lizimbibwa okutaasa abantu. Embeera eyaliwo Katonda gye yataddewo okugenda mu maaso okulaba ng'azikiriza omulembe guli oba ng'aggyawo omulembe guli ogwali gumaze omujemera. Tujeema mu nsi muno Katonda anyiiga ng'akyusiza okuteeka omulembe, enkola eri abagenda gizikiriza oba n'abantu bennyini abagenda batuusaako embeera ezitali nnyangu. Kati ateekawo enkola oluusi ebeera ya njawulo nga tetegeerekeka kubanga ne bano omuti bwe babagamba eryato lyasooka ne libatabulatabula, baali tebalirabangako, tebaliwulirangako, ate lirina omuti gumu gwa goferi, ate eryato ddene nnyo. Kati abantu ne basooka ne batabulatabulwa nga bagamba oba Nuuwa mulalu oba aliko kiki ekikyamu, kubanga buli mulembe gukyuka njiri nebanga ebuulirwa. Abantu basooka kutabulatabula ng'ebigambo tebabitegeera. Oluusi ne balowooza nti Nuuwa oba nnabbi wa bulimba. Kati ebintu ebyo bibeerawo era naffe twatandika omulembe guno nga nange ebigambo byenjogera abantu bagati oba nno nnabbi wa bulimba, ate byayogera ayogera omuti gw'obulamu so nga mu Bayibuli mweguli. So nga ate Nuuwa ye bwe yatandikira ebigambo bino nga tonna ne waasoma tibawandika eryato, naye ate nze byenjogera biri mu Bayibuli mwennyini, naye era Katonda yali enteekateeka ye. Ne tugamba nti ate twagala okulaba embeera
embeera ki yaliwo mu budde obwo ejja okukyusa omulembe okuyamba omulembe okukyuka tukatulabe onyiro 17 nange labanze ndireeta amataba g'amazzi ku nsi okuzikirira ebiri mu mubiri byonna ebirimu omukka n'obulamu mu nsi waggulu nayo kiri waggulu ekiri mu nsi kirifa kale ate tulaba embeera eyamba okuzikiza omulembe eyamba okukkakanya omulembe wansi oba oguzikiza oba ogukkakanya oba ogukyusa yali yamataba mu budde buno kibula nti wabeerawo n'embeera otekogitunuulira mu mulembe ono yaleeta mbeera y'amataba ng'eyo yegenda okuyamba omulembe guno ogukkakanya wansi oba okugujjawo kati bassebo ne bannyakyuva tubabula ebigambo bino mwongere okutunulira embeera ezigenda mu maaso tugeraganye ebyawandiikibwa n'omulembe kati eyo yali mbeera ng'ejja kubeerawo ddala enyigiriza abantu yo yali yakuzikiriza wewo ezimu ziba zakunyigiriza nga mu bassekabaka bwe tuba twogera mu bassekabaka essula 18 olaba omusajja Eriya bwe mulembe ogwo gukyusa Eriya abantu bayonooneka ne bajeema Katonda yateekawo embeera nga yanjala ng'enjala mpitirivu buli wamwetta abantu naye nga Katonda kyanoonya kwe kulaba nti abantu bano abanafuyiza ddala abalemeseza ddala atekewo omulembe omulala ate ogumutya oba ogukyuse kati otunuulira ebigenda mu maaso mulembe gwaffe n'ebyawandiike bujja kutegeera ddala nti tuli mu mulembe omulala Katonda gwayagala okukyusa olw'obujeemu obuliwo ng'olaba embeera ezigenda mu maaso mu nsi mu ggwanga na buli wamu mu bitongole nga kati bwani waffe abeenaale mutwalabe nga nabo balwanagana nga balonda ebina bitubeeramu okulwanaganayo kina biki biraga mulembe kugwa n'obujeemu obungi bwe buyitirira Katonda ateekawo embeera ebatabula naye ate aba ataddewo omuweereza gwe yayawula okulonda okubuulira abantu ekyokukola n'olwokuba nti by'abayogera liribeera eddoboozi lya Katonda ate Katonda enkola ye yeewuunyisa taleeta abantu babitiibwa kati abantu balwawo okutegeera abamu babeeramu obunyomi kati batambula bwe batyo so nga omulembe gwo ogutambula bassebo ne bannyabo kati ate tugenda kulabera ku Nuuwa tuyigireko Sula y'olunyirwa 18 lugamba bwe luti nti naye ndiragaana endagaano yange naawe oliyingira mu lyato naawe n'abaana bo ne mukazi wo n'abakazi bo n'abaana bawo wamu naawe eyo nno gye bayita nze gye mpisa envumbo ng'ojjeko yali ku lyato ti Katonda buli mulembe gw'aleeta agukozesa endagaano mu linnya lya Mukama waffe Yesu era endagaano eno togamba nti endagaano ennene eri ebeerawo ddala ya Kristo obanga omuti gw'obulamu kati omuti gwaliwo mu biseera ebyo oba ne ku mulembe gwa Nuuwa manya kuwa Musa oyinza okufuna ebyokuyigirako endagaano ennene yaliwo ey'amateeka naye ate era baakolanga endagaano nga bagudde baakolanga endagaano ne Katonda baddayo mu ndagaano ne Katonda so nga endagaano ennene weeri tinaffe endagaano gye bayitibwa Kristo weeri naye ate omulembe guno ogwagwa nga tewali kukola ndagaano gwali teguvaayo era Katonda yamala kunkozesa ndagaano okutandika omulembe guno so nga n'obuweereza ffenna ate abamu era twakola endagaano naye okulaba nga Katonda ayimiriramu naffe tukole omulimu guno kubanga endagaano eno yenyweza omuntu ne Katonda oyo gw'aba ayise kana bw'akuyitanga tuyinza n'okuva ku mulembe guno gwe twogerako omunene naye naawe Katonda ng'akuse mu bintu ebimu oluusi okukunyweza aba alina yeetaaga envumbo oba endagaano oba empeta eneekunyweza mu bulamu bwo nti ndagaana ne Katonda ngenda kumuweereza kati ebintu ebimu lwaki birema abantu bo baagala bikola nga bwe balabye era omulembe guno ogukyuka ne bakabaka kubanga Katonda abeetaaga bamuweereza abafuzi kaakati omufuzi yenna n'asobola okufuga eggwanga lino Katonda amwetaaza ndagaano nga tumuyigiriza endagaano bw'anaagikola bassebo ne bannyabo oba ow'ekitiibwa Bob Wine nga anaatwala eggwanga mu maaso ng'ono Katonda amukooye alina kuyiga kutegeera nti alina kusooka kukola ndagaano ne Katonda ate ennaku zino yakkakkanye kaafukamirako ne wansi ne bamusabira oba pulezidenti w'ekitiibwa ye anaasalawo okukyuka nga Katonda akyamwagadde alina kutegeera kusooka kukola ndagaano kuba guno omulembe tuli mu mulala wadde njogera ku gwa kkanisa naye n'ensi yennyini Katonda ayagala kugifuga nga ye agyefugira ng'eyingira mu ndagaano naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu kati njagala kuleeta ku musajja omulala tumuyigireko mu kitabo ekirala twogera ku bigambo by'omulembe tuleeta ebiwandiika bingi ebitabo bingi ne omuntu n'afuna okwawula n'agamba nti oke ntegedde wamma bujjo boogera ku mulembe nkitegedde tugenda kulaba ku musajja omulala bamuyita Gideon Katonda gwe yalonda mu budde obwo nga ye mubaka w'omulembe ogwo essula ya 6 ekitabo ky'Abalamuzi 11 malayika wa Mukama n'ajja wansi w'omwera ogwali mu Ofula ekya Yowaasi Omuyazaberi mutabani Gideon yali awoola eŋŋano musogera akikisaba Midiani malayika wa Mukama n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe gwe omusajja ow'amaanyi owulira omulembe guno egwayonoona ne batandika okubonaabona ate Katonda n'ate n'ayitayo Gideon n'amuleetanga omubaka w'omulembe ogwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era n'amugamba nti gwe omusajja ow'amaanyi lwaki akozesa ekigambo omusajja ow'amaanyi
n'abalala baali b'amaanyi naye ono Katonda yali amwawudde ng'amaanyi ga Katonda agasinga gatudde mu ono nga ye mwana omubereberye mu budde obwo kubanga omubereberye atulamu amaanyi kati ngono omubereberye wa mulembe atuddemu amaanyi ag'obwa Katonda agasinga obungi omuntu oyo alondebwa aba atuddemu amaanyi g'obwa Katonda agasinga obungi n'amafuta n'obuyinza obwa Katonda kyabaga ati gwe omusajja ow'amaanyi. Ate bw'ogenda mu ndagaano empya ojja kusoma ku Yokaana nga Katonda amuyise. Bayibuli egamba nti bamwogerako mu Luka egamba nti oyo mwana aliba mukulu mu maaso ga Katonda nti yono omuntu abeera mukulu lwakuba abantu bamulabanga bwe balabye naye ate abeera mukulu nnyo mu maaso ga Katonda kuba Katonda ate amuyise lwa mulembe n'amukwasa obuvunaanyizibwa obusingira ddala okuba obw'amaanyi ku balala bonna ku nsi yonna oba omulembe gw'ayise bassebo ne bannyabo. Ne tulaba ate embeera eyali ku mulembe gwa Gideoni yeeno wammanga. Tuli mu kitabo kya Balamuzi essula ya 6. Olunyolo lusooka abaana ba Isirayiri bakola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Kati Katonda embeera gye yakozesa kubagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Era Bayibuli eyigiza nti bwe baasiganga nga nabo baleeta ensolo zaabwe nga ziri ebintu byabwe. Kati abantu ne batandika okudda ne beeyawulayawula bano ng'era boolaba ekkanisa bwe twayawukana. Ka nsomere ennyiriri ozuule bulungi. Olwokusatu awo olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga Abamidiyaani ne bambukanga n'Abamereki n'abaana b'ebuvanjuba nabo ne babambukirako. Ne basiisira ewaabwe ne bazikiriza ebibala by'ettaka okutuuka e Gaza. So tebaaleka kyakulya mu Isirayiri newankubadde endiga newankubadde ente newankubadde endogoyi. Kubanga bayambukanga wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe ne bayingiranga ng'enzige okuba abangi ng'eŋŋamira zaabwe tebyabalika ne biyingira mu nsi kugizikiriza. Isirayiri n'ajezebwa nnyo olwa Midiyaani. Abaana ba Isirayiri ne bakaabirira Mukama nti Katonda ateekawo embeera eraga omulembe abantu ne bajezebwa. Bannayuganda tujezebwa tuyinza okulabanga Katonda tuteekako n'omufuzi atujeza n'abafuzi abatujeza kubanga atunoonya bassebo ne bannyabo naye ng'ebintu ajja kubitereeza bwe tunakakkana wansi. Ekkanisa tugitunuulira abantu bano Bayibuli obasomako egamba nti bwe baasiganga bano ne baleeta ebisolo byabwe ne balya bye basiga ne bajja n'ebiro ne bajja nabiri ne balya n'endiga buli kimu ne bakitwala. Nga kati era enjiri bwebuulira mu kkanisa olw'okuba omulembe gwagwa olaba nga abantu bagiyingiramu. Abasumba oluusi akola konsati n'omusamize naye n'ajja naye n'awaayo ssente. Kati olw'okuba ekkanisa eri mu kujezebwa osanga ate omusumba akoze konsati ate n'abasamize be bazze okuwaayo ssente baafukaamirira abasumba bonna ne bagenda kwegamba n'olaba nga ekkanisa yagwa yayawukana kubanga omulembe gwagwa. Teyawula byansi na byaggulu byonna bitambulira wamu. Bwe gugwa mutambula na buli kintu mubanga balalu kubanga oguli ogwa Nuuwa gwagwa abantu ne babanga balalu buli omu abuuza bano nabo balokole. Ate omulokole yafukamiridde omusamize ate gwe yaniza yabadde ku kituuti. Kwegamba enkola eyo abantu abasibye enviiri be bali ku bituuti abakola batyenzi nefaanana etya kitegeeza mulembe kugwa. Abantu ne batabulwatabula nga tebakyamanyi kyakukola. Katonda n'abateekako embeera etujeeza. Teolaba ekkanisa tuli mu kubonaabona n'ensi eri mu kubonaabona lwa mulembe gwagwa bassebo ne bannyabo. Kati ngenza ate era tulabye nti empeereza tugirabe empeereza mbadde njogedde ku mbeera yali yakunyigizibwa. Kati empeereza yali yetya kanji kulaga olunyira 11. Empeereza yali bweti malayika wa Mukama n'ajja wansi w'omwera ogwali mu Ofula ekyali kya Yazaberi ekya Yowaasi omwa Yazaberi mutabani wa Gideoni yawulengana musogera agikisa Abamidiyaani. Ate empeereza y'omulembe guno yo yali yakutegeka ŋŋano nga yegenda okuyamba mu lutalo wadde lwali lutalo ng'eŋŋano yeetegekebwa ng'omulembe gwa Yusufu. Enkola yaliwo empeereza yali yakutegeka mmere bantu kubateekateeka emmere bawone enjala ng'enjala ye eri mu nsi oba enjala egenda kujja mu nsi. Katonda ng'akyusa omulembe ogw'okukakkanya ne Katonda yenyigire mu byobufuzi nga Yusufu yakulembera ayamba ku Misiri. Katonda aba ayagala kwenyigira mu byobufuzi bwabitereeze. Katonda aleeta omuntu gw'atumye ne Yusufu yamuleeta nga amutumye ne bamuteeka mu kkomera baganda be ne bamunyooma ne bamukyawa ne bamutunda. Naye nga Katonda amuteekateeka ate yagenda okuyamba omulembe. Yalina enteekateeka ya Katonda olw'ekisa kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu egenda okuyamba omulembe ogwo mu njala naye ng'ensonga yali yakuteekateeka. Empeereza yakuteekateeka kuyigiriza mmere abantu engeri gye banaawonamu enjala omulembe gusobole okutuuka bassebo ne bannyabo. Ebyo Katonda yabyekolera ng'anoonya ekitiibwa kye ng'anoonya abantu okudda gy'ali ng'anoonya abantu okumumanya bassebo ne bannyabo kubanga abantu baba bamuvuddeko. Ekyo ekimukozesa ensonga ezo. Tulaba ate wano tulaba envumbo tugenda kugiraba wano olunyira 4
olwa 14 era mu kitabo kino essula y'omukaaga Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gonna mu Isirayiri n'omukono gwo olirokola mu Isirayiri mukono gwa Midiyaani sinze nkutumye n'amugamba ayi Mukama Katonda wa Isirayiri nimulokolera ku ki laba baganda bange be basinga okuba abaavu Manase nange eri muto mu nyumba ya kitange Mukama n'amugamba nti ndibeera naawe oli kuba Abamidiyaani ng'omuntu omu ey'envumba endagaano tiyali tagenda kulwana bw'omu yalina ne banne era abaateekateeka bassebo ne bannyawo naye kyenjagala okubikula ebyama ebimu bibeera byama nga Katonda akola n'omusajja ono endagaano amuga nti gw'ogenda bba kubanga omuntu omu nga kitegeeza nti oyo amujjuza amafuta n'amaanyi n'endagaano ye n'abala kwe bagenda okutambula bayingire mu ndagaano batambule baweereze naye ng'ono omuntu omu amwawudde gwe tulabye omubaka akoze naye endagaano amunywezezza gwe ng'omuntu omu gwe neesiga buli kimu okiteekateeka buli kimu okikulembera buli kimu okitwala mu maaso bassebo ne bannyabo kati ebigambo bino tutabimanya ebiseera ebisinga buli mwagamba teggwanga lyayitibwa nange Mukama yampita nange Mukama yampita buli omu n'ayogera naye nga ffenna Katonda bw'aba atuyisa eggwanga n'ayogera ate Katonda wangero amanyi okulaga ng'omu asitudde Uganda n'amugamba nkuyise omulala n'amulaga nga mukwasa essanduuko y'endagaano n'amulaga nkuyise omu akutte ebendera n'amugamba nkuyise naye ekizibu ekibeeraawo nti abantu abo tebatoonya nnyo Katonda kuzuula mu ffenna mu Uganda Katonda agenza atulaga bw'atyo ono ayogera kiri n'oli ayogera kiri bifaanana ani ku ffenna alina master key asobola okutugirayo omulamu obulungi eyebeera ensonga enkulu tobula eggwanga litawaana onaga nti Mulinde bamuyita Kayanja bamuyita gundi bamuyita Muwanguzi bamuyita naye nga talina kyalaga ddala kiraga nti bamuyita ekijjayo amakulu oteeka okuba n'empeereza kati kandete ebyokulabirako kati ffe tunawa n'empeereza y'omuti gw'obulamu ate eri mu byawandiikibwa ti omuti gw'obulamu gwa kuwonya amawanga ng'eryato bwe lyali ery'okuwonya abantu ng'emmere bwe yali ey'okuwonya abantu ng'erya bwe yategeka ekyoto n'akuŋŋanya amayinja okugazza nga ge gagenda okukyusa omulembe bassebo ne bannyabo kiva tubenda buziba nnyo okuyigiriza abantu baffe kubanga baagala okuweereza Katonda ne bambi batabulatabulwa oluusi ne gwe baayita bambi nga tulina kuweereza wamu naye olw'okuba naye baamulaga ng'akutte bendera mulala ne bamulaga akutte sendera kw'endagaano mulala ne bamulaga Uganda Katonda n'amugamba kuba ye Katonda akuyita bw'omu n'agamba nkuyise era nkuyise mu mulembe oluusi akwasiza omulembe naye ng'amakulu gwe togategedde wabaawo omuntu alina ekirabo eky'okuvvuunula kati oyo abeera n'ekirabo eky'okuvvuunula ate n'omusomesa naye atuyamba nnyo okutusomeseza abantu baffe bassebo ne bannyabo ne tubeera nga tusomesa bulungi abantu baffe bategeere bulungi bassebo ne bannyabo kyebulenga nti ensonga ez'ennyama zigenderere bulungi tiwabaawo omubaka Katonda gw'ayawudde mu banne n'amutuma okuteekateeka omulembe n'amukwasa n'enkola nga eyawukana n'ey'abalala eyawukana n'omulembe nga ye egenda kulaga omulembe enkola yaagwo nga nze bwendaga omuti gw'obulamu nga wayise wano abasumba bonna mu ggwanga Uganda abakugamba nti Mukama yatuyita batuuze ffenna tuyite otutuuze olyoka mulaga nti tulage enkola gwe Mukama gye yakukwasa eyawukana n'eri ebaddewo egenda okyusa omulembe nga Nuwa baamukwasa enkola ng'eri baamukwasa enkola ey'ekyoto nga Dawudi baamukwasa enkola ey'omuggo n'ejjinja ng'alirina nga bali balwanyisa mafumu ng'ate ye egenda okukyusa ndala nnyo kakati awo osobola okwawula nga baayise abasumba bonna mu ggwanga Uganda ne bagaa kati buli omu atandika otulaga kati abantu bajja kwawula bagaye nti wamma ono ya mutuufu yatumibwa okulembera omulembe guno bano babadde bayogeza butamanya oluusi bwabeerawo kubanga ekyo tetukisalira muntu musango bibeerawo butamanya alaba ogeza olw'okuba nti tebaagala kukka wansi kukkakana ate bali mu bitiibwa ate Katonda munnaye bw'aba atuma yeewuunyisa Gideoni agamba nti tuli banakufa abaavu nze gw'otuma ye Katonda anoonya baavu anoonya bayinike aba banaamutya kubanga bali baba bamaze okusavuwala oluusi nga tebakyakyuka n'ebyobugagga byafuna amakubo amakyamu pulezidenti amumanyi kabaka amumanyi abantu bangi bamumanyi mu mawanga kati akakkana atya ate wansi kaakati oyo atasobola kukakkana nga ate yakyama Katonda tamulonda kyovulaba yayita Dawudi nga baganda be bali ku lutalo baalwana dde entalo era Dawudi bwe yajja baamugaa nti ssebo musajja wattu olesa amalala bo bakulabamu malala ng'onnyonnyola ebigambo by'obwakatonda baamulabamu malala naye n'agamba nga Katonda ali naye n'agamba nti oyo musajja gwe nnonze era yagenda okukola bassebo ne bannyabo kati n'omulembe gwaffe nange nyiza obbaawo ekyobukwerako mba njogerako olaba Isaya 18 Mukama abampeera omukisa.